abalungi be basinga obungi ababi. Yes, mu program eyagwa twali tukyayogera ku mululu selfishness okwemma. Selfishness. To selfish yourself out of garbage. Out of garbage. Yes. Wevube vamuki. Twali tuli ku grid omululu nga agumaliriza obudde ne butukaba. Ntugamba atujja kutandikira program endako kubanga waliwo neche twalekayo echa ignorance. Ignorance bwe butamanya. Ignorance bwe butamanya mu Luganda. Kisoboka kuba bwe butamanya. Nabo bubutikidde semazinga Africa. Lwaki tetusoma? Twefuula kyekiri kyoyita Englishing. Twefuula abasomye. Ignorance si butamanya. Ignorance kye mu Luganda. Nze ekigambo ekyo ignorance kijja nga kigamba nti omuntu oba tosomye oba ignorant. Sikyo? Yes. Atasomye yaba ki? Ignorant. Kati ebyo ebisomesebwa biba birondemu. Yes. Nti abanayagala okumanya ebya chemistry bino bye mujja okukola ki? Okusoma. Mathematics, history, physics. Wabaawo abitensenjeka ne kiyita kye twayitaani syllabus. The syllabus. Nti kati ebintu ebyo ebisenjeke bye bipima okutegeera kw'omuntu oba okumanya kw'omuntu ng'atuuse ku level ya degree. Ne bakutikkira ne bagamba nti now you have proved that you are intellectually sound. Okitegedde? Degree eyo kabonda akalaga nti otuuse kweri ebitegekeddwa ebirina okumanyibwa abantu mu kiseera ekyo obitegedde. Now you are confirmed with a degree of commerce. Kakati mulala atamanyi bintu ebyo aba ignorant kubanga tamanyi bintu ebyo. Tukitegeera nzija? Yes. Kati mpakanya nti ignorant si butamanya. Nti omuntu bw'aba tasomeddeeko ddala olw'okuba tasomye bino ebitegekeddwa abantu tagenze mu syllabus eri enteeketeeke n'ogamba nti ali ignorant oba otegeeza nti tamanyi ebintu bino ebiki ebiteeketeeke naye nga ye ku bubwe taba ignorant kuba aba amanyi kyamanyi how to survive, how to work, how to give birth, how to talk, how to live, how to eat, etc., etc., etc. He or she reasons. Webali. Aba amanyi. Naye ali ignorant of the set pieces of the so-called institutions in this world that are governed by capitalism, which is a greed factor. Monjogera eyo yennyini omuntu yenna asobola okubeera ignorant. Yeah. Nze singa kati webale nnyo. Nze singa kati ontwala. Bwe ontwala ne ugamba nti kati nimira omusiri gw'ennyaanya. Ekyo kyangu nsobola okukikola. Kuba nali nkirabye siri nnyo ignorant kwekyo. Naye ntwala mu kintu ddala katugambe nti ntwala mu leba y'abakazi abazaalisibwa. Nga bazaala nonteekemu nti Dr. Alex mukulu. Ojja kulaba ignorant doctor gw'otolabangako. Newe kuba kunansinga bunansinze Steven Leba. Ojja kulaba ignorance gy'otalabangako. Naye ate ntwala awalala olabe intellect gy'otalabangako. Abeeri bajja kugamba mu Leba ward nti musajja ali ignorant. Bagenda kuteeka mu kufumba nenzijukira nti omanyi magi. Nze mu kufunja ekyo nkimanyi. Nze mu kufumba ndi muzibu nnyo ku magi aga boyiro. N'ekyayo omukalu. Ebyo bwe mbifumba naawe olya n'ogandi amagi aga boyiro. Naawe olya n'ogandi ani yafumbye. Naye bakuteeke mu interior designing. By ignorant. Therefore, ignorance is in a way, in one or the other, it depends on what you are talking about. Kakati bw'ogamba nti Abafrika bali ignorant, oba otegeeza ki? Nti tebasomye,
nti tebategeera kiki tebamanyi gye bali kikino. Ignorance omuntu kasitozi obuzaalibwa bwoti nti bali nnyo too ignorant nti nekyo weetaaga okulaba awo tebakiraba. That's abazungu we batunyonyola. Because of what you want them to know. Gobayita ignorant because what they don't know what you want them to know. Or what you want to force them to know. You force me to know that the source of the Nile was discovered by a Mzungu. Yet for me, I knew it was here. You knew before it before the Mzungu came. Now I knew I wasn't ignorant of the source of the Nile. But now the Mzungu is telling me I was ignorant of the source of the Nile because it was discovered by his people or whoever. Nze nali nimira kono omukyere gwange ayo mmanyi we. Ng'ovuba n'okuvuba. Omugomanyi we gutandikira. Kati olina kye naga nti kusinziira ku kino. Gwe kati obadde ignorant. Tomanyi we gutandikira. Kubanga basobola okubuuza who discovered the river Nile n'ogamba my judge. Kuba yagikulaga. Kati ne bagamba you are ignorant. You are ignorant. Because toyogedde the speak. N'oluzungu tolwogedde. Oyogera otya source ya Nile mu Luganda. Nakyogera mu luzungu. Source of the Nile. Lwekitereera. The source of the Nile. Kati buli omu n'ata ne bamemba bazipole. The source of the Nile. Eriruddawa. Mu Uganda. Nti wano. Wa. Perimba. Kati goba ignorant olokoba ekyo tokimanyi. Where is the source of the Nile? Eriruddawa. Nti mu Uganda. Nga kye bali mu kuwakanya nti obukkiro bwa Katonda buliwa. Buli mu Afirika buli eri. Kati bali awo. Balina enjogera weeri awo ku media batambula. Nti ki? Obukkiro bw'obutonzi. Okutondebwa kw'omuntu. Yes. Nti kwatandikirawa. Muya. Yes. Afirika oba? Afirika yasalibwamu bantu. Abantu bebatuuma Afirika. Netwaliwamu. Kati njaga nti obutonde bw'ensi bwagwa mu Afirika bwagwa ku nsi. Bino byonna Europe, simanyi France, ebyo byonna ffe tubikoze. Ate n'omuyaga ne gujja ne gwabuluza. Ne gwabuluzaamu wakati nekyetukoze. Amasemazinga gano. Ebintu bingi ebibaddewo. Musisini, kati ne tubituuma amanya Australia, China, Japan, ffe tubituuma. Kakati gwe babuuza mbu obutonzi bw'ensi bwava olowooza Katonda yali atonda ensi waaliwo Afirika. Naye abantu abamu naye tulabye era mulabye nnyo kubanga twekubira obwerere self actualized bali boyogerako ne babeera okwo ne balaga nti nsaasira nnyo abantu baffe bonna mbasaasira kubanga tebalina budde bubeera bokka ne bafumiitiriza. Mukazi addayo eka asanga omwami we ali awo n'omwami asanga mukyala we ali awo n'abaana bali awo ne awusigala ali awo. Selfishness. Okwefaako. Kati okubavaako ogenda oyawukaneko oba awukaneko abaana bo ne mukyala we byonna. Mukyala we bw'atafubutulawo oluyombo olulala nti gy'ova ovaawa. Kati n'oba nga tolina ngeri gy'obeeramu wekka, nze mbalaba abasajja n'ebyo boogera nga tebiriimu magezi byayogera jjo byaddamu. Naye nga talina kipya kyayogera. Ompulira obagamba n'ogundi baako ky'ogamba. Yes. Abeeko talina kipya kyakugamba naye kyakugamba jera kyaddamu naye alina omukyala alina abaana alina biki n'omulimu gw'amaanyi nnyo naye talina mboozi mpya talowooza bwaddayo eka ebintu byebyo baana mukyala we bagenda ku mulimu ate gundi sigenda kwogera manya gaabwe naye olina engeri gy'obagamba mu gundi baako ky'oŋŋamba tomala gaoyogera nga tolina ky'oŋŋamba oba oli musajja mukulu oba oli mwana muto omala yogera ekintu nga kinyikivu. Okitegeera nagamba nga abantu ku radio kubajja n'abuzaabuza abantu nayogera kino nayogera kiri oyagala kwogera ki? Say it, tell them what you have told them. Kitegeera kyetugamba nti abalungi bebasinga kiki obungi. Kati abalungi bwe baba basinga obungi bana abachina abajja abaliitiri abajja abaani abayindi abaagala okubeera bannayuganda biki bwe tuba tunuliranga abantu tubuuza ffe nti abantu abo ng'abantu balungi oba nedda kubanga tutegedde bibatunda birungi fridge nnungi binika nnungi ey'amasannyalaze simanyi pako byonna ebyo si birungi
owulidde newankubadde batupapya bigula kubanga singa tebabireta singa tetubigula tuli kunkuuza ffe ne bwe babiteekawo wali ne TV ne zibiraga ne tupakuka ne tupapa kati gwe wabadde mu layini oyagala naganye okuddamu n'olwekyo ekyanyiziza wekuyisaawo abalala abayindi abazungu abajja muno balungi tulina abazungu ababeera ekansanga eyo banywa enjaga banywa bali kuba bakazi bali kuba malaaya bazungu bali ekansanga bonna bafu ndowooza balina n'envunza owulidde tewali n'abagamba kufuba kyaffe na tutyanga abazungu abazungu ze sibakoowanga naye nabakoowa mu ngeri endala bali kansangi kati bagenze ntinda abantu abo abajja muno balungi abasudaani tuwulira kati abasudaani mbu abadinka kakati abawala baffe mbu baagala nnyo abadinka kubanga abadinka mbu balina simanyi obusajja bunene nnyo kati ebintu ebyo ebizze wano mu ggwanga tunaabikola tutya omusudaani akuyisaako emmotoka ebyo tubyogerako bannange ebyo tubyogera abantu abo bazze n'emizeeki emiyitirivu emibi owulidde mizeeki kati tuleme kulowooza dola ze baleeta tuleme kulowooza oba ate no ssebo bafunye baguza amataka bazimbi tebakyapangisa yes era bajja gagula nnyo naye nze kyembagamba bazze na mizeeki mibi nze mbagamba nti nababuuza wano ekibuuzo mu bakulembeze baffe ani yatulekera omuze omubi ani yatulekera empisa ennungi tuve ku Muteesa yaleka mpisa nnungi oba mize mibi kiddemu Gwanda tudde ku Obote yaleka mize mirungi oba mize mibi mu ggwanga muno kiddemu eyo gyoli tudde ku Amin lwaki baluleeba abinayisamu babuuka sinnababuuka nzija Amin yadda ku Obote 1 Amin yaleka mize mirungi oba mibi wano ne tuddako lule yaleka mize mirungi mu myezi gy'ebiri gye yafuga binayiisa mu myezi gy'omunaana gye yafuga yaleka birungi oba bibi mize mibi oba mize mirungi ng'omuntu enjogera ennyambala enneeyisa amaka mukazi omu bana babiri basatu bana bufumbo abakulembeze ffe temutubalira nze siri mukulembeze temunjajinga n'ebyo ebintu ebyo birina okujajingibwa n'abakulembeze mufumbo alina omukazi omu wampeta ebyo byonna ebyo ng'omuntu omukulembeze yatulekera ki bwenzi sigala muggo bubbi lule bwavaako gundi najja muwanga yatulekera ki bulimba mpisa mazima abantu ndi ku muntu va ku bino nti yakola oluguudo olugende Masaka sibiriimu ndi ku muntu kubanga nze njagala muntu I am selfish I'm fishing out myself out of the garbage which is the commission of God go and fish men nje mahikiriza okuvuba abantu okitegeera ne tuleeta lutwa okero najobo joluzungu wano tutululirangako yatulekera ki masasi mundu kiki muze ekiko yaleka ekirungi kiki yatulekera kati tuliko aliko olwaleero myaka 3 mumaze okulaba obubonero bulaga kyagenda otulekera emize emirungi emize emibi obubonero bubiraga byonna nti kino kye kijja okusigala kati naye ajja kuvaawo naye tujja kumubanja atulekedde ki vices oba virtues ng'omuntu bannange tujajinga ennyo muntu nti omukulembeze bw'abanga ali okke bino ebitundwa wansi bijja kuba okke fridge zijja kuba okke biki byonna ebyo bipaku byonna busuubuzi abasuubuzi bw'ataba okke ne bwe tuzindira ku mpiso twerabidde nnyo abantu ne tudda ku mazike Uganda tumanyibwe ng'amazike twerabidde nnyo abantu ne tudda ku bintu ebitalabika nga corruption ekitaliiwo bwe kiti nti oyinza okikwata n'okikukwata bwoti bitulimu twerabidde ne tudda ku poverty obwavu si bubi nabagamba obwavu si bubi obwavu kintu kirungi nnyo obwavu buyonjo obugagga bujama obwavu bulamu obugagga bulwadde kiva ku mmere ku mmeeza y'omugagga ng'amaze okulya kasaani kava ku mmeeza y'omugagga ng'amaze okulya butwa omwavu taleka mmere ku mmeeza yonna agirya yaba n'emmeeza ku lujjuliro okitegedde
abantu ye problem yaffe ate twongedde okuleeta kiki abantu oli Trump ali eri agoba abantu bali ebintu byabwe abarasha bagamba mbu ekyerusa omuddugavu engalo n'ebigere ebigere kubanga omuddugavu atambulira ku waisi waabwe ebigere bye ne byeruka engalo zaabwe mbu kubanga abba emmere yaabwe n'amannyo ga n'ameeru mbu kubanga abba emmere yaabwe abo bubi balowooza bantu bayimmigrants bana bagenda ebweru ekibagobya kiki kutwala mize mibi nabagandize ndagana okubeera ebweru nga mmanyi nti omutwe gwange si mutuufu olw'okusinziira ebintu ereddwako mu ggwanga mwenkulidde saagala genda mu nsi eri kutwalayo kafankunaali oyo n'olw'ensonga eyo abantu abo abajja bali batya tebatubuuza omulituli yatakubuuza banange batulinako obusungu akuyitako buyisi noga nti bw'omubuuza atunula eri bbali takuddamu kakati tuli kuki lwaki batulinako obusungu abayindi nabo baagala okubeera abantu naye nabo beekweka tebajja nnyo mu byaffe okuggyako abasajja nga bakalimu ne bafuluma ne bagenda eyo naye sebo omuyindi naye tomulabako lw'otakwana muwala wa muyindi naye oyo omuyindi akwana owaffe omuyindi yatomukwana nno naye yo omuyindi okwana obaffe kibe yamu abawala baffe mu abaaki batukwana papa nedda babakwana biki nabo benyine kyenyini nabo batwewala tebatwagala nabo tebabaagala era tubawaayiriza tuli ku buzibu ate bo be batusosola ffe ate ffe abadisosodde bo n'olw'ensonga eyo twegendereze bannange naddala abasumba n'amakereziya n'amasomero nti kiki kye tuyigiriza abantu buntu abantu tubayigiriza kiki buntu obuntu buli obwatondebwa Katonda n'amateeka gaabwo n'olw'ensonga eyo obuntu obwo bwe butabaayirawo ne tuyingirira ebintu bino ng'ekiswa bwe kiyingirirwa kapa emmese namunswa ne bamugjamu naffe bwe tuli tukkiriza buli kintu okuyingira wano byebisaaniko nze byembagambye ebyenjawulo bitulina buli kimu tukikkiriza kijja firimu biki byonna abebimansulu abayimbi abofungula byonna tubikkiriza bijje kubanga abantu baffe si balamu bulungi nabo n'abakulembeze si bantu nti bali awo bali selfish about their kati ngaba bahiriti yakankubuli ate waliwo advantage ero nti bali selfish about themselves so they kind of stay together. Amaduuka g'engoye gaabwe wegali amaduuka g'ebyokulya byabwe wegali amasaluni gaabwe amalwaliro gaabwe kyebabulamu kiri ekya somero kubanga we baleetera abaana amasomero abo mukindagate ne lijja kujja naye ayita bwemba mujja bwe muti yewala nnyo kumusemberera wadde inchi ate ayinza okubanga akuwonya tomanya tebuba na bomu kitalo mu bigoye ebyo banangisi kayinza okubwatukirako naye sigamba nti kikyoba kiki kyetugamba tutunulire nnyo abantu nabagamba nti wano omwana ayingira mu ssomero waffe Mayanja n'agamba nti kaakati ngenda okumala wano emize egibadde mu ssomero ne bamugobayo awulidde naye abaana bwe bayingira mu masomero ne gatabuka waliwo abantu abajja n'emize ki emibi ne boonona abantu be bazzeemu kyekyo kye tulina okuteega nga tonnateega musolo ku URA naye omuntu naye omumanyiiko omumanyiddewa mubbi mutemu kati ne ku mizigo egipangisibwa omuntu ajja n'apangisa nga tomumanyi mubeera naye bulungi naye nga oba muki namwe mumulabira abo naddala abakongo kati kuba abakongo bali bangi bapangisa omwezi ne guyitawo nti ate abadde abeera omuyaani nga ne landlord yennyini tamumanyi n'obwerosi naye tamumanyi obanga yakutte omwana wa neighbor abantu betuba tutunuulira bannange nnyo abalungi ba kati bwe tunaamanya nti abantu abayingira balungi naye tubakyekinze batya anti kwegamba olina okumanya abantu ng'ajja visa tetugaba visa kakati ye Trump agamba nti abantu abagwi b'eddalu abayaayi abatalina kye bakola abalwadde be bagenda ne basiikinga asayiramu mu Amerika
okuva mu nsi yonna ye bw'akiwumbye bw'ato naye nga temutuufu gwe bala abaana abavudde wano nga bagenze ku kyeyo bangi betumanyi nga wano baali batomedde ekisenge asooka koma amala kukomera ddala baddu n'atandika waakiri oba okunyaganyaga okuyiiya okuyiriba n'amala n'apanga n'aga nti kati ŋŋenze naye nga ddala omuntu kuno abadde mubbi abantu abasinga ababi bagenze ebweru okuva wano abalungi tebagenze ababi abo abagenze mu ekizayiro ne bajja n'emize emibi ate ne batufuula ekirala wano nabo oluvannyuma lw'okukoppa eri ebintu ate ebizibu. Abalungi ba Dream TV abali ku Dream TV olunaku olwaleero twatandise n'omulamwa twabadde tumaliriza grid omululu era gwabadde ayita mbwati n'agaziya okunyikiza ffenna tukitegeere ne tuleeta ne ignorance obutamanya n'agamba nti buli omu ye akiwakanya nti abantu bali ignorant oli ogamba nti Semazinga Africa eri ignorant oba ffenna tuli ignorant muki kubanga waliwo abalina degree nga nze sigirina oba subject etagirina naye nga etali ignorant mu bulimi bwe. Yes, natali ignorant mu kulima mu survival factors zonna abimanyi bulungi nnyo n'obulwadde bwennyini abuwonya nga tagenze mu ddwaliro. Naye kakati gwe olwokuba tewasoma biri nutrition, food and nutrition ebyo byonna kati bakuga nti goli ignorant. Naye ng'oli omukazi abaddeyo eka mu kyalo yeeko okumala emyaka 7 n'akugamba obunyaanya tayingirangako ddwaliro bw'obufumba n'obunywa bujja kuwonya kati ng'ogambayo nti ali ignorant. Is she ignorant really? No, tali. Omupimidde kuki? Nti era n'abo nga tusinziira ku programu yaffe abalungi be basinga obungi n'abo abatuleetera okuwulira nti tuli ignorant ye agamba mwami mukulu nti lwa nsonga tebannatuwa ki kye tulina kumanya ensonga lwaki batuyita ignorant. Baakituwa bw'otakimanya oli ignorant. Baakituwa ensonga lwaki bwe tuba tetukitegedde bo ensonga lwaki batunyonyola nti we are ignorant. Yes, naye nga in actual sense we are not. We are not ignorant because ignorance of what? Ignorance bwe tukinyonyola nti butamanya. Toyinza gamba nti tetumanyi. Africa temanyi. Emanyi. Tumanyi. Ye era n'oyinza n'okubuuza nti okumanya kyeki. Oli akuwadde ekitabo kikyo nti soma. Tetwakinyonyola. Naye ogamba nti bikwate ngenda kukutuuzaamu ebigezo. Nga batero bituwa. Nga wakinyonyodde physics. Nejja n'otuula n'enkuwa n'oyita. Nenkugamba nti kakati yes you are intellectually sound owulidde era naawe tokyali ignorant webali bakutikkira degree kati bwe bagikutikkira nti webali gwe bw'obikola wano byonna obimanyi tuli ignorant ye degree gye bakolaki gye bampadde kati nze ngendo kibikula kino nga sirina kye mmanyiimu kati gwe nompita ignorant ebigezo mbigwanga bangamba ndi ignorant kakati nze mbikudde ndabe kino gwe kiwasa mba ignorant kuba sikimanyi right naye nange mbuuza nasoma kitabo ki nange nzijeyo ekyange Shagafu nkugambe nti nasoma Shagafu nze abo be nasoma Russell Tolstoy oba bad okitegeera n'oba tokibikudde okimanyi nti kiki kakati netuga nti kakati nze byamuno ndi ignorant naawe mu bino oli ki? Oli ignorant. Basi tumaliriza tewali ali ignorant. Abalungi ba Dream TV oba twagala oba tetwagala kitandika naawe yabuuziza mu programu eyaweddeko nti waliwo gavumenti egamba nti genda ogule empale enkadde. Kitandika abantu abambala engoye enkadde sigamba nti nvumirira naye waliwo ebintu omanyi okumanya gye biva n'omanya nti engoye enkadde gye ziva nga nze bwe ntambula noonyereza ebyo engoye enkadde bani abasuubula engoye enkadde naye ŋŋende mu bantu abazisuubula naye mbimanya ffe twatwalako engoye enkadde furiigi enkadde emifalizo emikadde mu Mexico ngambijewa mu America twali mu Nashville ne tuyita twali ne Pastor Dwight n'oyo omuyimbi wa country music millionaire Ricky Skaggs amanye bibwe njagala mbyogera abantu batye nabo begombe kuba kiki batyemu
Batyemu nti omuntu ono gwe twasiwa waliwo abakikola nga bo teboogera nti baagala kutiisatiisa bantu. Naye gwe oba oyagala batye. Nze njagala batiire ddala ate nkyogera njagala mutye Rick Skaggs. Ng'oli over Nashville, Tennessee. Ng'otwala Mexico. Ng'otwala Mexico. Owulidde nga tugenda Mexico, yes, Mexico. Okay, kakati omulala yakyogera bwogezi, when I was in America, kati ayagala mutye nnyo. Nedda, temutya muntu abanuwamu. Byebimu. Tubeera eri. Nga tuli kika mbadde nkunyumiza tutwala ebyo twagamba abantu baleete bibateetaaga byonna abazungu ne batafuriki obugaali obusala omuddo ebiki byonna bibataagala setisize ntebe ate mulamu wange teyandaze fridge n'entebe wabweru nenfa nemugamba bimpe nangamba mbikuyisizeewo naye nga omusajja bifulumiza bulungi wabweru enkuba ebikuba bipya omusajja yampa emmotoka empya e Japan Subaru nennemu okuleetawo gennozanya naye kyembadde nkugamba twatwala ebintu ebyo biteetaagisa e Mexico nendaba ebintu ebikadde bitwatwala kale ffe twali tetubiyoza nabyoza mubireeta baleeta babyozeza mu ngeri zaabwe mupakira tugenda siraba nga bwavu buli Mexico twatwala trailer mukaaga tandika okugabira aba Mexico ebintu banyaga ebintu biremi faliso nga buli kimu bakyetaaga ne bakaba kawero bwe kati nga buli kimu bakyetaaga okubwavu bali abasajja bwe baliko. Which year was that? 99 yawo ndoza 1990 somewhere 1995 oba sijjukira bulungi naye nga twakikola kiki kyekikindeesa nti twatwala ebintu ebyo nga nze ntegedde we bivudde mu bujjama bwabyo mu buyonjo bwabyo biki byonna bino kati nkugamba nti bannaye ngoye enkadde ezo nga ffe bamanyi gye ziva bazirongoosa naye nkugamba nti abazungu batta abayindi mu Amerika babatisa bulangiti ezirimu enkukunyi n'ensekere ne batwala ensi yaabwe nga babaweereza bulangiti zijjudde ensekere sajjale zibalumba nabagenda nga bafa nga bano abazungu bajja basaawo busaayi bibira nga bali mirambo ngoye enkadde kati virus singa omugagga omu Bill Gates agamba nti ayagala kutta Africa ateeka buteesa obutwa mu ngoye ezo oba amasimu ge batuwa olidde ffenna ne tuba nga twambala ebintu nga tufuna diseases ze tutamanyi ku skin so omuntu bwe tuba tutunuulira omuntu bw'anaaba omulungi kye tuba tuddako ekintu ekyo nti bino bibaleeta tetubifaako nnyo naye tufe ku bantu abo abayingira kubanga tujja kuyingiza abantu wano abazibu awo wennyini tetusobola kusukkawo mu programu abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi tukwata wano nawali mu kanyomero wano nawali abayingidde balungi abasajja abachina abo balungi bannange mubabuuze mubakoleko emikwano tujja bakolako emikwano tubeegayirira wano ku Dream TV nti bannange ekiba kiwulikikiddwa oba kyoba olabye wano ku Dream TV era mu programu eno kiyinza okuba nga tekiwoomya nakabululu eriggwe londamu ekiwoomya nakabululu era ekigasa naye fe omulamwa gwaffe gugamba labayo ggwe takkirizibwa kulondamu kirizibwa kola ffe bye tumugamba twabironzeemu you're imposing something to people bitwale mpaka lwaki ebintu bitwale lwa mpaka lwaki kubanga tukooye okugamba abantu okubembereza buli muntu ate omanyi oyo yewaffe ennyimba mbi enyimbira mu bibi ebyesaagala ekintu tukyetaaga ebintu mu bitwale lwa mpaka teri kulondamu mbu ate twalamu ebyamagezi oba ebintu nze byenkugamba byonna bitwale kumpa obitereka ebimu biwa abaana bo mugamba Katonda abakuumi amiina